Kwamaanyi gyagenze agenda beera kumpi ne Katonda era ababadde bamwagala abadde bamuyambako mwenna agenda tuusa okunyolwa kwammwe n'obulumi bwammwe ddala ewa Katonda mwennyini kitaffe ngali mu ggulu. Njagala kwebaza abantu ab'enjawulo abazze batubeererawo ddala mu ntandikwa tumaze mu mbeera y'obulwadde tuyingira myaka 5 nga mulwadde kyebaliza mukama ekyo kuba wewa waliwo oluusi abamu abatafuna mukisa kujanjabwa oba kufuna ku ddagala nebagenda bugenzi naye iffe tufunye omukisa okubeera naye mu bulwadde tumujanjaba tusanyuka wamu naye mubeera gyabaddemu yadde nga abadde yali takola ate nga nabawamujaja tetukola naye ku lw'amaanyi gammwe bannayuganda tusobodde okubeerawo emyaka 4 paka mukama wamujjuludde. Twala omukisa guno okwebaza Zubairi family okusingira ddala omukulu Director Bosa Sserunkuuma nga tubeerereddewo mu buli mbeera era mu buli ngeri, kazibe ssente kebe emmere kagabe mafuta tutwala mu ddwaliro kubanga waliwo twabeeranga ezzana nga tetulina mbula naye omwami Director Bosa Sserunkuuma nga ajja kubanga ebiseera ebyo nga dialysis bagikola kiro nnyo oluusi mu ssaawa ja ssaawa 8 ogw'ekiro ssaawa 9 ogw'ekiro. Director Bosa Sserunkuuma nga avuga emmotoka ye watasobodde nga tusindikira omukyalo yamta Mami Faith nga ajja n'atukima n'atutwala mu ddwaliro n'atunda ne tukola dialysis n'atuzza ewaka. Director Bosa Sserunkuuma nsaba mukwereko obugalo obw'enjawulo twebaza nnyo mukama amusaba ayongere okuggula amakubo go akutuuse gy'otasuubira. Era ntwala omukisa guno ndiza ddala famire ire yange yonna okuli muganda wange ono Lukecha Isaac abeerereddewo kuviira ddala mu ntandikwa kuviira ddala Nakasero nga twasula ffena katanda ke baatuwa Nakasero nga ni asikali twamubribingiza okumukkiriza ensula naffe n'abeerawo paka nakati era nebaza ne mama waffe na bulimi mebo okumukkiriza obeera naffe n'okulaba nti twali tumwetaaga nasigala nga tujjanjaba. Nyongera okwebaza nga nebaza abantu abalala okuli abayimbi ab'enjawulo tubeererawo abayimbi abangi batubeerereddewo mutuufu tusiibira ddala okusinga ddala nebaza omuyimbi Spice Diana yafunanga obudde wakiri buli mwezi oba buli weeks 2 kubanga alina companies zabadde ali ambassador nga bamuwa ebintu nga babimuwadde nga bisitula n'abitukwasa oba n'ambita nengendayo ewuwe netubikima nga bituyamba. Nebaza omwami Eddie Kenzo naye nga abadde atubeererawo nnyo mu mbeera ya ssente kuba ssente tubadde tuzeetaagira ddala n'abayimbi abajja ewaka nga ne batukyaliranga bangi kuli omukyalo byantendo yajjanga n'atukyalira Rema Namakula Justina Masanyalaze Sophie Gombya Sam Gombya Robert Chabanyi Sentamu bebaza nnyo mwebale ama agaziye emikisa gyammwe mwongere okgenda wala era mukungule ebingi bye mutasuubira. Tusaana okwebaza ogw'enjawulo ennyo eri abannamawulire ba media houses ez'enjawulo ne
social media ba bloggers abenjawulo mbebaza nnyo kubanga mutadde kinene kuffe kwamabadde nga bateerangawo omukisa okuwulirwa endowooza yaffe otuuka eri mu bantu n'okukunga abantu okufuna obuyambi era mbebaza nnyo bannamawulire mwenna ne ba hosts bonna ba TV era nga nsaba Mukama namwe ayongere okubagaziyiza emikisa. Tusobola okusaba okwenjawulo era okwebaza okwenjawulo era abantu abatubeereddewo nnyo ngeri sasulwa muntu nga nze owa muntu yenna nga Mukama yeka yasobola okubasasula. Nebaza nnyo Mwamirule paka last abadde nga atuliisa emmere buli lunaku, famire yaffe yonna nga atuliisa buli lunaku ne ttiimu ye Olianti Jackie, Alex Pakalast ne Docas nga buli wetugendawo ne bagula babulabi ku mulyango nga batigane weda zaffe nga batandikirawo kupaakinga. Twebaza nnyo Mukama ayongere okubagaziyiza. Nebaza General Nalweiso nga singa teyaliiwo singa weewaawo twandituuse paka eno kubanga nze wenatuukire waka nalimba ku ssomero nasanga mami azimbye nga tetusimanyi kituufu kyali kimuluma bali bamutambuziza amalwaliro ag'enjawulo. Omukyala omu natukubira essimu, omukyala muta Sophie Love nga tugamba nti yafunyemu engeri gyakonektinzeemu n'abakulu ab'enjawulo okuli Balamu Hagari ne batuukira Lweiso through her daughter yali muwala we yalaba story yaffe n'akwatibwako nnyo nalukinga out gye bali ne batukwatako ne batwala Nakasero ddwaliro ly'amaanyi mu Uganda balina ebyuma ebirungi so basobola omukeberera ne twategeera ekyali kimuluma kyeyali ensigo era bamukebera kyatukubawala kubanga treatment yetandikira nikusejja era etuuseeko batandika nakufumita kidomola mu lubuto wano bamufumita ekidomola okusobola okufulumya amazzi era kyamutraumatizinga nnyo nafuna ne hallucinations kuba okulabikibwa oba okulaba ebitaliiwo yalaba bingi n'ayogera bingi era yalimu yalikirivu nnyo era ku olwo abamukufu ab'emitima eminafu twalooza tasobola tusimatuka naye Mukama yatusobozesa okukiyitamu ekyo n'atukuuma netukiyitamu netusobola obbaawo era paka abasabe batugana tugamba nti ajja kwetaaga okukyusizibwa ensigo weewaawo bantu bangi abavaayo kubanga Abannayuganda mbamanyi nze ng'abantu ab'ekisa abantu abawaamu ab'obumu era abantu ab'eddembe n'essanyu oba abantu Bannayuganda bavaayo bangi abasoba ne 50 nga bali willing okuwa mama wange ensigo naye okusinzira emitendera gy'amalwaliro omuntu gw'olinako oluganda muganda wo oba mutabani wo oba taatawo yaba alina omuntu asookerwako saba bwekigaana mu famire awo basobola okufuluma ebweru. So nakiraba ekyo nakwatibwako nnyo era nensaba mama wange muwe ensigo nemusaba yakikirizawo direct era ngaomuzadde yenna kubanze mwenyininyiniza yamusaba gye muwe ensigo nangamba Fred kasooke tugeze kuba kasooke yeebuzeeko alabe so nemulemerako nnyo nemulaga nti ekibi ekibirimu ekikirimu ekyomuwa ensigo nkimanyi nti oba bakugyemu ensigo togenda sigala kyekimu era oba ogenda funa okukosefukosefu era ogenda beerawo ku ddagala nemulaga nti research mukoze nemugumya nti tusobola okubeerawo kasoba nga togenda mu ddwaliro buli kaseera bwotyo ebiddagala tusobola oddimira tekirina buzibu bwatyo nakkiriza ne batukolako tests enakaseera tests zali very expensive ne bazuula nti tuli very compatible nga tufaanaganya buli kimu era nga oteekawo omusayi gwe n'omusayi gwange ekyawugana kozi yali DNA era DNA era naye muba mweyiye
weewaawo twali tunagenda India kaseera ako India bali bakigadde so netukoordinatinga n'omukyala omu bamutajana tunamukasa abeera Turkey natugamba nti Turkey balina amalwaliro amalungi era basobola okutujjanjaba netuyiye engeri gye twakuŋŋanyamu ssente n'obuyambi bwammwe banayagala ne mutukwatirako ne Zubair family ne tuzikuŋŋanya ne tugenda Turkey ne tutuuka mu ddwaliro butuufu tena twali tutidde batujjako babaali balina oziddamu okukakasa amalwaliro agamu gaba n'emitendera gyabwe n'emitindo so ku mutindo gw'eddwaliro bava balina okuddamu okukakasa nti bebakebedde byabadde bituufu so bwe batukebera basanga nti era kituufu tuli compatible tinsobola omuwa ensigo era tusobola okukola transplant ensigo yange nemuyambira ddala naye obulwadde bwe bwali butuuse kuba mu butuufu amazima amalwaliro gaffe wano mu Uganda otuuka otegeera ekikuluma ekituufu nga oluusi nga kiri too late kuba we natukira omufuna tulabitukira ogenda nakasero ligenda Turkey nga bamusiza amalwaliro ag'enjawulo amalwaliro nga 6 ate amalwaliro etuyita ag'amaanyi mu ggwanga naye tegasobola amanya kituufu kyali kimuluma paka twagenda nakasero natufaalinga okugenda ebweru twagenda ebweru nga kiri too late tutuuka eri bagamba tasobola kukola transplant kubanga waba transplantiza ensigo ye aba agenda westinga ensigo y'omuntu agimuwadde nga tegenda muyamba myaka gisukka 2 bo balina ebyuma ebya advanced okusinga ffe basobola okutegeera nti kati ku ngeri kidniyo gye functioningamu egenda malawo bbanga bwe liti so batugamba tijja muyamba ensigo yange mangi muwadde tijja muyamba myaka gisukka 2 so waliwo option ya dialysis tasobola ku dialysis witnesses abantu ku dialysis ab'enjawulo nga amazeeko emyaka 11 so that means dialysis esobola omuyamba okusinga transplant so n'olwekyo batugamba kiri gye muli bagamba pesente tuzaagala tusobola okubakolako transplant ne mugenda oba musobola okuddayo ewammwe ne mukola dialysis kuba dialysis y'emu waawo tetukkiriza mukama kyera asazeewo ne tudda mami ye nadda e Kampala nensigalayo n'omwami bamuyita Hussein ye president wa community y'e Turkey y'Abannayuganda e Turkey omwami ono nanyaniriza ewuwe nembeera naye nanyambako nenfuna omulimu gwa sente organization of funds mami nadde e Uganda natuuka nabeera n'omukyala mutama Malina ne Uncle Joffrey nga bamuliko nga nawange ono yali ku ssomero so netubeera awo nga ngezaako nga zenfunyeyo zemuweereza naye ng'era tusobola bba na mirembe nga kubanga omuntu omulwadde nga alina chronic essaawa yonayona yadde tuba tetukyagala n'essaawa yonayona oba omusubira okuva ku maaso so nabeerayo nga ngamba oba mama wange wavaawo nga sifunye budde kumujjanjabako wavaawo nga sifunye budde kumubeererawo yadde twali tubaddewoko ffenna akabanga naye muli nenumirizibwa engamba kanzire e Kampala mbeere ne mama wange mukama jayiyengejja gye tubeezaawo olwekyo namalayo omwaka gumu e Turkey nenkomawo bwe nakomawo mimi ne munnyonnyola nangamba teweeraliikirira mukama takola nsobi katubeerewo mpolampola tutadde e Kampala ne tubeerawo abayimbi bannamawulire bajjanamawulire badde tebatusuulirira nga wayitawo ng'omwezi nga baddamu nabo bakeberako baga muli mutya nga tuli mu mbeera bweti nga bajja bakola story n'emikwano gye egyenjawulo n'emikwano gye ddala egy'omunda ekitasobola kwerabira kwebaza nga bambeereddewo nga si mu ssente kyokka si mu kubaawo kyokka na achievement spiritually kuba badde mukyala mulokole nga bakola conference calls buli kiro saawa 9 nga bakungiriza n'omusumba waabwe musumba Asha babeera mu bangi kuliko Anti Farida, Anti Angel, Anti Viola n'abalala bangi nga babeeramu ne basaba ne beesabira naye n'abasabira nga babeerawo nga tubeerawo mulamu obw'okwegumya n'okwekumirako so bwe nadda e Kampala tubaddewo paka kati ngeri nga tubeerawo ku donations ez'enjawulo abantu b'omu diaspora
family zaffe ziri mu diaspora, abamufamily abali mu diaspora Abannayuganda abatulaba ku mikutu egy'enjawulo nga bafuna obudde obuliawo omuntu aweerezayo emitwalo 4 nga zibayisa mu wiiki, obuliawo omuntu aweereza emitwalo 3 nga zibayisa mu, kubanga treatment etubaddeko ebadde very expensive, nga dialysis tugikola emirundi 2 mu wiiki, every week tulina okugenda mu emirundi 2, ng'ogenda mu emirundi 2 at least no spending emitwalo 2 buli murundi gwogenzeeyo at least. Oluusi musanga complications ezisingako kubanga neno ataka gyasembe okufuna emutudde si yabadde esinga obubikuzi yali afunye, era afeesinzeko stronger storms, era afeesinzeko ebizibu ebisingako byabadde obulumi obubadde busingako awo, naye Mukama era abadde amuwangazza nga mugumu, nga era naffe tugumira ku ye. Ebimu ku bigambo byasembeyo okuŋŋamba esembeyo tugamba ne Isaac tuli mu ddwaliro awo, netugamba kulira eddoboozi olunaku lwennyininyini olwo, naye nga yali fine at that point, nga asa bulungi ayogera bulungi, ali ku dialysis ali ku kyuma. Netugamba kulira eddoboozi liŋŋambye nti togenda kuddamu kuyimbira nsi, ogenda kuweereza. Tubalaba ku kigambo kyayogera ekyo olwekirowoozaako nina okukkiriza kw'amaanyi nti atudde n'abamu ku bakulu eyo muggulu gy'agenze. Nyongera okusaayo okwebaza eri bannayuganda mwenna okuli ba DJ, ba event promoters, ba DJ betusanga ku shows, batubadde tugenda ku shows nga mu mbeera gy'alimu mu lunaku tugenda ku bifo eby'enjawulo nga 3 nga tumuvuga ku speed eya waggulu. Tulina okukwata obudde, oluusi n'avaamu n'alinnya booda, naye nga tulina okukwata obudde kubanga omutegesi okyo togenda mugamba nti byaba ku program. So twebazawo obutatukutookera noyadde oluusi twakwatanga budde tukutuukiriza, era mwatukkirizanga ne tuyingira mu bifo byammwe n'ayimba okutaka ebifo ebimu, era tewabulamu bantu kale baba ne protocol zaabwe, baba amatwamba district. So wagamba nti nedda sagala muntu akoze eki atakoze practice kujja ku kifo kyange kuyimba, naye olw'emikono mami gyali akoze mu bayimbi abo ab'ebyo ebifo, era temubulamu amuyiiza n'amuteeka ku stage, abantu basobola okutuusaako obuyambi obwebadde otubeezaawo bulijjo. Nyongera okwebaza n'emikwano gyange gyonna gibadde kimbeererangawo bulijjo, mukuŋŋumya, mukunsabira n'okunkyalira ku mama wange, kusingira ddala okechaiza ne Kajubi Jacob n'abalala eb'enjawulo besitayagala kumentioninga kubanga bangi nnyo. Nyongera okukkiriza nti mukadde waffe yagenze wasinga, era wano wavudde awonye okubonaabona, awonye obulumi, kuba abadde mu bulumi bw'amaanyi, babadde bamusalaasala. She has gone through over 10 operations in her life. Omuntu omu bamuparetiza emirundi gisukka mu 10, bamusaza emisuwa, bamusaza olubuto, bamusaze buli wamu. So abadde abeerawo mu bulumi, naye era mu bulumi naye mu ngeri gy'abaddewo era naffe tubadde tugumira ku ye, era nga otulaba kati tuli bagumu nnyo, tugezaako obugeza. Yabadde nga tukumya tugamba Fred mugume nze, era n'olunaku namugyayo mu lwero okumuzza ewaka, kwantera omubuuza obulira otya, osobola otambula, ali genuine agamba nti kati nsobola otambula, kati nsobola otambula. So olunaku olwo yaŋŋamba nti Fred nsobola otambula, nsobola okudduka ne mpummula. Olwawo ne tumukwata ne tumutwala ewaka kuba olunaku lwo tugenze bulungi. Mu prosesi y'omulongoosaako, omuyonjaako, bambi Isaac era mukutte nga ngenze kwambala mpale kukyusa tuddeyo mu ddwaliro kuba yali asabye okumuzayo mu ddwaliro, bambi yasobola yasikamu emikka gye nga 3 n'azikira nga tumulaba nga tumukutte. Kyali twakikiririzaawo kubanga engeri gye omubiri gwe gye gwalimu nga n'engeri gye twali tutidde obugalo bwa bukuba nnyo, omukwatako wano oba owuliranga lozo nga zezikuba, so nga tusobola manya nti oba azikidde oba tazikidde. So netumukwata, omwami ono n'avuga kuva Bujuuko mpaka Mulago, yavugirayo dakiika 2 ekiro, saa 11. Netutuuka
natuuka e Mulago ne tusanga nga atufuddeko ne tumuvuga twali wa taata wange kuba tutasobola olowoozaako awo omuntu omukulu. Twatuukayo era ng'omuntu omukulu mugezi yenna nahandolinga ensonga bulungi paka tutuuse wano eno, era nyongera okwebaza taata wange Sesonge Andrew Kaggwa, era nga nsaba Mukama ayongere okuwangaaza n'okuwa emikisa. Nebaza ne mukulu wange Dennis Sebugwawo abadde nga atubeererawo nga atuweereza gaasi nga tuwa ssente ng'ajja n'atulambula. Nebaza ne famire yange ne basenga bange mwenna ne baganda bange mwenna mubale kumbeererawo mama wange, era nga nsaba Mukama ayongere okutangaza emitima gyammwe kuba ffenna twazaalibwa tuli batukuvu. Nsaba amabala gonna ensi gezebasiiga gonna amabala Mukama agasanguleko, obukodo, jelasi, envi, nabina Mukama abibasanguleko era mu mbeera zaffe ez'olunyiriri ez'olulyo ffenna baddembe basanyu abaagalana kuba buli omu yazaalibwa mutukuvu. Nazikiriza mama wange yazaalibwa mutukuvu era atuuse okunyulwa mulamu ensi eno nga kyali mutukuvu kubanga yeeyonjezza. Oba mbasaba mu nsonyi bonaabona beneerabidde abali mu diaspora, anti bange abali mu diaspora, baganda bange abali mu diaspora, bamama bange abali mu diaspora, mwena bannayuganda bambi gonna gwe sitayogedde, Papa Misa Semakula, Hajaruna Mubiru, olwo ne twasanganga ku jam session ku Lwokubiri wabeeranga abayibi bangi naye ng'olaba omukwano gw'amaanyi bambi omukwano banege atuguyina naye balesa tuyiga okuguwa embracing okusukkawo ekiri. N'ekirala nti mama wange ono abadde mulwadde abadde nga ayambako banne mu dialysis eyo ng'abayambako mu ngeri financial support nga bako nekyabatuusaako. Badde nsaba legacy eno twongere nga tugisembezaayo mu maaso, tuyiye engeri gye tusigala nga tubeerawo n'abalwadde b'ensiko ab'ekiruddu n'ab'e Mulago kuba dialysis plants ezisinga ziri mu Kampala. Osanga nti omuntu ava e Busia alina kujja Kampala emirundi 2 mu wiiki, omuntu ava eggulu alina kujja Kampala, omuntu ava Mbarara alina kujja Kampala. So mudde nsaba engeri gye tuyambamu abalwadde bano kubanga abalwadde b'ensiko bangi abamu balowooza naddogo. Osanga omuntu ng'azimbye feesi ng'alowooza bamuloga bambi siddo oluusi bansigo nga yeeguluma, era nga nsaba bonna bekikwatako betuli wiri ng'oteekamu amaanyi. Nebaza nnyo Irene Namutebi, nebaza nnyo Antiviola abadde atuweereddengawo nnyo, nebaza nnyo Roni abadde nga atuleetangako emmere ewaka bambi Mukama akwenye omukisa. Nebaza nnyo Faruku Juuko tubeeranga naye ewaka. Nebazanga nnyo batubeerangawo ezaani eyo community ezaani tubeereddengawo nnyo ab'amaduuka bonna osanga nti kino omuntu aba atunda chips ku kkubo ate waka nabaga mukwate esowaani mukwateyo ti mwebale nyonyonyonyonyo sola bamenya mwenna twala omukisa guno okwebaza Mukama ne bannayuganda mwenna Mukama wawe omukisa.